Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Omukutu semakutu ogwa Beyond the newsroom kw'oligwa omulungi agenda maaso n'okubanga ondaba ate era ng'otugoberera mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Assalamu alaikum eri abaisiraamu bonna, Idi Mubaraka, mwebale kusiiba kansuubire nti ate munnange ebyo nno ebikolwa ebirungi bye mubadde nga mujja nga mukola mu kisiibo ate bijja kubeera nga ate byeyongera. Ndowooza esigadde busigazi wiiki mbale bubazze okubanga ate n'abo abakristaayo abali mu kisiibo ekinnaku 40 bagenda maaso n'okubanga bakimaliriza. Tesigadde ennaku 10 Easter ndowooza yanga nnya omwezi ogwokuna bweba serabidde. Anyway, njagala okubebaza mwenna abasiibye anti munnange okisiibo buli asiiba n'oyo asiibulula asiibye ate munnange afuna empeera. Assalamu alaikum to you all, my followers, most especially the Muslims. Mwebale kusiiba mbagaliza eri enungi ate munnange eri family zammwe n'abenganda zammwe bonna. Ebyo nno mwana wa taata olunaku olwaleero mu kusaala Idi ekikutte omubabiro ye jjajja w'Obuyisiraamu okuvayo n'ayimusa ensonga ez'enkyukakyuka eri Allah. Ono nno wayambalidde General Kaguta Museveni ne gavumenti ye olw'abaana abali mu makomera Kyagulanyi okuliira ku nsiko byayogedde bibadde bingi kyokka ate bo abaana abasiraamu basabidde General Museveni dduwa emujja mu budde egamba nti sibo tetwakulonda era Allah tusaba akutuyambe akututwalire konze wange abaana nga bakikoze. General Flavia avuddayoko ku lwaki UPDF bakyalemedde mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ate bano bo bagamba nti Bobi Wine komawo tusobole okuba nga tulwanira ku ground. Who are they? Byonna nsobodde okuba nga mbikukuŋŋaanyiriza n'okuba nga mbikuleetera. Erinnya Nzeddeni aliwo okuba nga nkuweereza era nga nkutuusaako ensonga zissemasonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu lino Uganda. Awo wennyini we nkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno nsooka ogimpere like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu asobola okuba nga agifuna ate etambulire eddala etuuke kuwawo yo gwandyetaze okulaba nga naye ate agifuna. Njagala sooka kuwa katambi kano katini ate tusooke tumala okuba nga tubiwuliriza. Sooka owulirizeeko ko wano tweyongereyo katutandikire kale tutandikire wano. Kyagulanyi yakola ki? Kyagulanyi yakola ki? Njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Kyagulanyi kitumwetaaza era tetumunoonya until as yesterday. Bwe babanga bamulumba ne bamenya ennyumba ne basala amadinisa ne bamenya enzigi ne beetika ekitanda n'omufaliso ne bagukanyuga ebweru kaakati baba kusangamu Kyagulanyi olowooza ki ekyandibaddewo? Twagala abakulembeze mu kiseera kino nga Museveni asowotose nga basobola okustandinga ebintu bino ebyadduka gumite. Enkola entuufu yandibadde nti gwenga leader wa opposition owa NUP mwe musinga obungi wandiikira Secretary General wa DP owa UPC nti ku cabinet yaffe tulinako ebifo bibiri o FDC naye mmwe ne mulondamu be mwagala kubanga mukolagana nabo most likely abasinga baba tebakolagana na kibiina back home. Ebintu ebyo biyinza okuba bye byanyiiza lumu n'agamba kamba kube counter attack. We twaviiraawo ng'ekibiina kimugambye etteeka eryo lireke. NRM yamugamba nedda
FDC yamugamba nedda, UPC yamugamba nedda, kakati etteeka eryo yali akolera ani okulireeta. Kyanewuunyisa nnyo kubanga ate wa DPA yalireeta. Because DPA kimanyi bulungi ebiri eno mu nkuubo bajogerako bagamba yafumbirwa eri. Ate Richard Lumu yaleeta ebbago. Kati nze omuntu alowooza nyinza okugamba oba DP n'NRM buno obufumbo bwabwe bwe bwagala okuleeta bino. Amateeka ga Uganda nsuubira galeetebwa mu kiseera ekikyamu n'omutima omukyamu. Njagala bannayuganda baleme kwerabira nti Uganda mwolabira munnabyafuzi nga zagamba ze kulwanira naye nga yeerwanirira. Yakola ensobi emu. Ebigambo ebyo zibaddemu highlights naye mubaddemu bye mbadde njagala onokoleyo oba obeere ng'ojjayo osobole okuba nga obitegeera. I won't dive into it as per now, but let me take you directly to Prince Kassim Nakibinge's speech tonight. Let's have it. Twebaza abantu ba Katonda mwenna abenyigira mu kulonda era abawuliriza amaloboozi gaffe. Na mu kino njagala nnyo okwebaza bannaddiini n'abantu abakwata emizindaalo n'abafuzi ab'ensikirano abaakunga abantu okuba n'emirembe mu kalulu akaayita era abaasaba tuwabeerewo obwenkanya. Tubeebaza okuvaayo ne muba nga mwatuusa eddoboozi lyammwe eri bannayuganda. Njagala nnyo okwebaza bannaffe bannamawulire olw'omulimu gwe mwakola oba gwe mukola okutusaako byonna ebyali mu kulonda n'ebyo byennyini ebitaatuuka bulungi. Twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso na kiki ekigenda mu maaso. Mu ekyo njagala okuddamu okusaba bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano n'abakwata emizindaalo temusirika busirisi nga waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu. TV zino zitulaze nti waliwo abantu abaakulusunyizibwa mu kulonda okwaggwa, abaakubwa emiggo, n'abamu be bagendanga bayoola ng'okulonda kuwedde. Nga nsaba nti mwogereeko abantu bano bafune emirembe era abo abaabatulugunya tube nga tusaba nti buli omu bamuvunaane kinnoomu mu kkooti z'amateeka olw'okutulugunya bannayuganda awatali nsonga. Mu mwoyo gwe gumu sitegedde oba mukubye nti baalyoka ne babatulugunya oba babasumule, sitegedde sayidi kwe muli, naye katusolooze nti ekyo bwe kigenze. Naye mu ngeri y'emu nalaba ku mutimbagano tiwaliwo abantu abaalusulamu akaba. Abantu 7 battibwa e Butambala, 1, 2, 3, 6, 7. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye omwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya eri famire z'abantu abo kyaba batuusaako obulabe babe nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Mbadde ngolobera nnyo ebyali mu kifo ekyo naye sinnawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution, ensonga eno agitunuulire nnyo, ateeke akulira poliisi ku nninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki era yakolawo ki era baki abo balowooza nti be baali emabega w'okufa kw'abantu bano era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka. Kuba mbadde nkigoberera sinnawulirayo gwe bagamba tibamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufibwako abantu bano. Kye nawulirako ye mubaka Muwanga Kivumbi bamutwala lwa kukuma mu bantu muliro, naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu baagitambuza ate endala tebaagitambuza? Obwo buvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu kye tusaba nti DPP abuulirize kyebisosonkole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mundu ki. Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba, statement ki kye baabaggyako. Ebigambo by'Omulangira jjajja w'Obuyisiraamu Kassim Nakibinge
mu bukkakkamu obw'ekitalo ennyo oba obukkakkamu obw'ekika ekya waggulu ennyo atuusa amaloboozi ga bannayuganda bangi abali eyo abasirise eyo ababadde tebasobola kubaako kye boogera nakubanga bayimusa eddoboozi lyabwe ku kadde nga kano bannayuganda mu mitima gyabwe nga mujjudde ebibuuzo bingi era ng'ebimu ku bibuuzo bye beebuuza nti okeera otya ku makya n'okwata eyakuma omuliro mu bantu wabula n'otakeera ku makya kubeera ng'okwata omuntu eyatta abantu abawererako ddala mu 7 bw'otunuulira akatambi akafulumizibwa recently ewa Honorable Muwanga Kivumbi nga bakulaga amasasi ganyooka Kivumbi akiridde wansi w'ekitanda abantu buli omu banoonya paka lwe yatuuka ku ssaawa egamba kangende nduggule baba baagala kutta nze batenze ekiggwe baleme kubeera nga basaanyawo bantu b'abantu ku bwereere okulaba nga omusaayi gwabwe gufuukumuka mu mbeera efaanana bw'eti. Jjajja w'Obuyisiraamu Nakibinge agamba nti DPP aveeyo ateeke omukulu wa poliisi izitiye byabagaba something like that amuteeke ku nninga annyonnyole 4 na 5 abantu bano baafa batya abaabakuba amasasi gaafuluma mu mmundu kikubanga balina obusobozi obumanya nti nno buli mmundu ekika ky'emmundu bw'ekiti kyekifulumya essasi bweriti era ku dyute olunaku olwo kwaliko gundi ne gundi be baweebwa emmundu ekika kino ne kino bateekebwe mu maaso g'abaki maaso g'omulamuzi nabo bagende mu maaso n'okubanga bavunaanwa emisango gino. Oyinza otyukira ku makya n'ovunaana omuntu nti yakumye omuliro mu bantu kyokka ate mu mbeera y'emu nga basanze mu nju ne babattiramu gwe n'otavunaana muntu yagenze mu maaso nakubeera nga attabane. Abaganda kibagambira nti kiiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Just imagine bakulumbye mu makaago bassa abantu bo ne bamaliriza nga bakutadde munda nga bagamba wakuma omuliro mu bantu ne bagezaako okulumba poliisi. Ng'amasasi gaavuga misana tuku nga goolekera ennyumba gye wakeera ku makya ne weezimbira ne batta abantu 7 mu makaago. Golowooza trauma ki eri mutwe gwa Muwanga Kivumbi ne famire ye era nyiike yenkana ki eri ku mitima gy'abannayuganda maama taata w'abaana abattibwa nga ne ku baana abali mu makomera waliyo n'abatannaweza myaka 18 abali mu siniya ey'okubiri ya 3 ya 4 nga baana abo balina nakubeera ku ssomero balina kubeera ku bazadde baabwe balina kubeera nga banywesebwa mu nnywanto naye ng'essaawa ey'olwaleero bali mu komera. Ddala nsigo ki gy'obuusize era ng'okyagenda mu maaso n'okakasa abantu ng'akalulu bwe kali akalungi ak'emirembe ak'amazima n'obwenkanya which we call a free and fair elections era nga n'omukulembeze yawangula akalulu ako yafuna ebitundu 72 ku buli 100. Wow. Nga n'akulira oludda oluvuganya tali mu ggwanga nga n'engeri gye yafulumyemu ekyagenda maaso n'okubeera nga abakubya empawa. Amaka ge gazindwa muko mukyala we ne bamukolako obulumbaganyi bw'atyo mpaka biza byonna okubigatta awamu n'obiraba n'ogamba oh my goodness eno ye Uganda nnyaffe gye twogerako era gye tuwaanira abalala nti we have the power of Africa nti ensi eyeegombesa eyiika amata n'omubisi gw'enjuki oba bwe bituuka mu matu gaffe mwanattu bibeera birala. Kankwongere owulire ebigambo bya Omulangira Nakibinge. Manyi ono bwe tuba tumukutteko nga yalinako kyayogedde tuba tulina okukkakkana buli kimu ne tukiteeka ku mabbali ne tusobola okubeera nga tuwuliriza ebigambo by'amagezi okuva mu jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Nakibinge. Tweyongereyoko mwana wa taata mwana wa ddadi wuliriza. Okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya tusaba busabi kyensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu abantu abo bafune obwenkanya bwe batakikole kubanga tebalina kuripootinga gye tuli nina okutya nti abantu bajja kulowooza ti bano Muwanga Kivumbi babanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye ebisala n'ekiro ti mu bintu byatasaana kugulamu bulamu bwo ye katemba wa Uganda w'ebyokulonda. Kati omuntu bw'abanga yafiiramu okufa kiba kinnenyamiza kubanga gwe londa gw'oyagala
ekijja kijje era nga bwe byajja bwe biyita kale tekiba kya bwenkanya abantu okuba nga omusaayi gwabwe gwayiika. Bano be twogerako balina abaana, balina bakadde baabwe, balina be balina okunoonyeza emirimu oba ekyokulya. Tusaba bwenkanya eri abantu abo bonna abaali emabega w'okubatulugunya oba okubatta babe nga basimbibwa mu kkooti z'amateeka zibalamule. Ndudde ekintu kino nga nkisaba era nja kuddamu nkisabe nga njala kusaba gavumenti eri mu buyinza ti abantu bonna beekutte nga bavunaana okuba mu bintu by'obufuzi nga mbasaba ebe nga ebawa obwenkanya ti abamazeyo ebbanga eddene myaka 5, 2, 3 gumu ebe nga ebayimbula. Bano beŋŋamba ab'ebyobufuzi nina okukijjayo obulungi be bano be bakutte ebbanga ddene naye tebabatwalanga mu kkooti z'amateeka kubalamula. Babakutte ebbanga ddene emisango gyabwe tegitambula. Babakutte ebbanga ddene obujulizi bwe babalinako ate tebabuwa abo abalina okubawolereza babutunulemu emisango gino gibe nga gitambula. Kyetusaba kiri kimu ti baba balina emisango mubalamule mubatwale mu makooti balamulwe. Bwe gibanga emisango gyafuumuuka tubasaba busabi mubasonyiwe badde eka ensi yaffe efune emirembe ffenna tugyeyagaliremu. Emyezi egiyise emabega twalaba amataba agayita mu kibuga Kampala ne gatawaanya amaduuka ebyobusuubuzi by'abantu abatali bamu. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira bannaffe abo abaakosebwa era n'okwebaza bannaffe abali mu gavumenti. Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Nakibinge agambye oba akoze statement egamba nti kino nkiddamu era nga nkibagamba nti ebyobufuzi n'okulonda kwa wano tekusaanya kubanga kukutwalira bulamu kubanga oyo katemba mwennyini era gwe kyolina genda olonde gw'oyagala balangirire gwe banaaba balangiridde tutambuze obulamu kubanga ebyo bwe biri. Lwaki statement eba nnene era bw'esanga omuntu ng'obwongo bwe buggule atunuulirawo n'agamba nti mu bigambo by'Omulangira Nakibinge abadde ng'asindika sigino gye muli okubalaga nti ne bwe munaagenda mu kalulu katya temugenda kusobola kubeera nga muwangula abo be muvuganya kubanga asalawo alina entebe gy'atuddemu. Ayina waali yali ku peak of the mountain era tewali kye mugenda kubeera nga mukola wabula kugenda kubeera kuwadaawadako na kootakoota mu galumonde. Kyannaku nti okulaba nga abantu 7 balambirira balugulamu obulamu era n'agamba nti saagala bannayuganda bakitwale ng'okulaba nti okusiba muwanga Kivumbi n'abaana abalala kulinga okunyigiriza okulaba nga babikkirira bino ebyakolebwa okutta bannayuganda nga babattira bwemage. Ensi yonna kyeraba kyagamba nti kino kiyinza okuviirako obuzibu olwaleero oba enkya mu ngeri emu oba endala. Omanyi Sudaani baali bagamba nti Abasudaani bantu nedda tebalina kye basobola kukola naye kyewuunyisa okulaba nga bwe baba bakunnyonnyola nti akatabanguko konna kaasibuka ku bbeeyi ya mugaati gukakasa nti omugaati gusobola okutabula abantu. Wabula baali bakooye okumala akabanga ng'era batuuse ku ssaawa esembayo nga just banoonya kye tuyita sparking moment nga bagalayo just ka spark bwe kati akasobola okubeera nga kabakola ki nga kalubalula. Bwe kityo ne wano abagamba nti omanyi Abaganda balina olugero olugamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogezaaza omusaayi. Kyalwadde nti Abannayuganda bano banaanyigirizibwa ennyo bayinza okuba nga bavaayo nabo ne bagamba why didn't we fight for ourselves? Lwaki tetwerwanako? Why didn't we defend ourselves? Naffe twerwaneko because we deserve our rights. Lwaki tetwerwanako kuba naffe tusaana eddembe lyaffe okulaba nga tuli bufuna. Omulangira Nakibinge mu ngeri y'emu asabye bate ba political prisoners bonna. Abaana abali eyo bamazeeyo ebbanga emisango gyabwe tegitambula tebafunye bwenkanya. Lwaki temubata ne badda eka? Ebyo bigambo
bya Omulangira Nakibinge mu bukakamu bw'ekika ekya waggulu. Message ye ebadde delivered, message ye ebadde ezitowa weight ya million kilograms. Era eri omugezi ategeere. Omanya abalokole balina ke bagamba nti alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Kaakati naawe alina amagezi bikkula omutwe gwo otegeere message y'omukulu gy'abadde ayogera mu ngeri ey'obukakamu ng'Omulangira bw'ayogera ng'akkakanye message ye esobole okuba nga etuuka gye muli. Naye abasajja bano babbo baba batya? Sooka owulirize ZTN General Flavia bamuyita Flavia. Wulira ebigambo bya Fande Mwami Kyagulanyi ali luddawo era mu maka ge mwagalayo ki? Amaka ge twagalayo ki ate ffe tulina barracks ezaffe gye tubeera. B'ofiisa tebali nga bw'otulaba mu UPDF tuyinza okujja mu maka ga Kyagulanyi. Wabweru w'amaka ga Kyagulanyi teri deployment? Tetulina kye tumwagaza. Actually tuconcentratinga nnyo ku mirimu egikuuma emirembe mu ggwanga n'egizimba eggwanga. Abo tetubatunuulidde nnyo. Bafaako. Tetubatunuulidde okusinga tutunuulira nnyo ebizimba eggwanga lyaffe ebikuuma emirembe. Abo tetubatunuulidde ate tetubaliiko tetubanoonya. Tetubanoonya? Tetubanoonya. Onakeera enkya nga mubanoonya? Oyo omukulu specifically tetumunoonya. Tetumunoonya. Waddembe okujja waka neyebaka? Era waddembe okwebaka mu maka ge. Actually tetulina buvunaanyizibwa obwo bwa kumunoonya kubanga walisanze nga barracks zaffe zonna tuzitimbye ebipande nti missing persons. Tetulina our roles. Mu roles zaffe tetulinamu mulimu ogwo. That is not our mandate. Tetulina mulimu ogwo. Afande Flavio ono era nga n'abalala bwe bazze boogera ate tumunoonya tetukola ki. Omuntu yeebuuza gwe mutanoonya mulumba waaki munoonya ki mu maka ge n'ebigambo ebirala. Naye mu civilized countries amagye n'ebitongole by'okwerinda ebirala tebiba nti finally they are entitled to protect the president, yes, but they are not working for him, they work for the nation. Era buli statement efulumamu nga ayogera bw'ati on behalf of America, on behalf of Iran, but not on behalf of the leading political party or the president, but on behalf of the nation, because they are entitled to protect their nation and the natives. Akantu ako kafunye. Kati mu ngeri bw'owulira ebigambo bye byayogera, the articulation, osobola okutegeera kyayogera ne kye kyabesingirako ne wa. Engeri gya addressingamu Kyagulanyi. He's a presidential candidate. He must be treated like a president. How? Bw'oba omu-addressing olina omuyita Mr. Kyagulanyi. Omukulu Kyagulanyi. Tetumunoonya. Ne wabula tuliwo okubeera nga tumukuuma era nga tumuwa obukuumi nga bannayuganda abalala. Kuba ffe nga UPDF tulina kubeera nga tukuuma bannansi n'ebyabwe. Kaakati omukulembeze w'ekibiina ki NUP tetumunoonya era talina musango gwonna gumuvunaanwa. Wabula iffe ke yava mu maka ge twasalawo tugakuume okulaba nga bano abantu abava ebweru abazigwa bayinza okugayingira ne babamu bye bakola nga tebasula kubanga bayingirawo. Era ffe tuliwo kaseera kagere okulaba nga amaka ge tugawa obukuumi. Bw'aba akomyewo well and good, adde mu maka ge ffe tujja kubeera nga tuvaawo. Wabula omukulembeze tetulina kye tumwetaaza mu nsonga y'okuba n'omusango. Era singa alina omusango si ffe tuvunaanyizibwa ku kubanga tumunoonya. Kooti esobola okubeera ng'emuwandiikira bulungi ebbaluwa ng'emwetaaga, oba oliawo poliisi n'emuwandiikira n'emutegeeza ku misango egyo n'agenda asobole okubanga ate munnange yeewozaako oba nga annyonnyola ekituufu ku kyo. Oyo ye muntu aba nga addressinga ensonga naye ng'ajogera on behalf of a nation, oba mu kitongole kyagwamu ng'akimanyi kya ggwanga so si kya muntu sekinnoomu oli oba si kya tekiri best kuli. Ne bw'owulira engeri gye boogeramu, yali musajja ki? Yali musajja ki awo? Yakola statement n'agamba nti bw'ogendako ekyankwanza eyo bw'owulira abasirikale nga bakozesa statement imbu
we cannot salute for that Kyagulanyi. Tetusobola salutingira ka Bobi Wine. Ng'ali agenda naye mu mawanga amalala, as long as ye presidential candidate aze oba ye president avuddeyo okukulembera eggwanga, mwanatu ebimuli bye bimuweebwa. Gwe kiki kyolowooza? Nze mwantu ndi bubbanga mbawa ebifaananako bwe bityo. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbagaliza bye munjagaliza. Eid Mubaraka. Assalamu alaikum. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.